Emyaka ebiri egiyisa abatembe Ebijambiya mu budde obw'ekiro baalumba ekyalo Wakimese ekisangibwa mu tawuni kanso y'e Kyengera ne batematema abantu 5. Mu baatemebwa mwe mwali ne Dennis Mayanja eyali ow'emyaka 24 era agenda okutuusibwa mu ddwaliro ng'amaze okussa ogw'enkomerero. Jimmy Katumba muganda w'omugenzi Dennis Mayanja yattibwa mu butemu bw'Ebijambiya anyumya nti kasookedde muganda wattibwa mpawa alipoota ya poliisi ku ttemu lino yali efulumya ekikyabalemesezza okutebenkera emitima. N'olumbe ne tumala ne tulwabya terwabibwa mu institute yali azze kugamba nti bannaye mwakomawa ku nsonga eno era tusaba gavumenti eddemu ekigobeko etubuulire kiki ekyaliwo. Omulambo gwa Mayanja gwazikibwa Bukomansimbi kyokka famire kye yasuubira okuva eri gavumenti nti yali eyinza okubasuula omukono tebaakifuna. Abantu abanditemeddwa gavumenti yandibadde bavunaanyizibwako kubayamba, yandibadde egezaako nnyo okubafolowinga nti bannaye bano bali luddawa. Ebizibu bibeerawo bonna bonna tetulina kye twali tufunye gundi nti batuwadde ekivudde mu kunoonyereza kye kino. Sala Naluwama naye kaawunawo wa Bijambiya ku kyalo Wakimese okuva lwe yatemebwa ku mutwe yafuna ekikyamu ku bwongo era kyajja akomezebwayo ku kyalo okuva mu ddwaliro e Butabika. Omutwe gwakosebwa ne batwala ne Butabika. Omutwe gwalwala Bijambiya. Bw'obeera ne Naluwama kizibu okunyumya naye nga by'oyogera abiddamu bulungi nga bw'oyagala wabula ng'obuzibu bwava ku Bijambiya. Obulamu buli butya kati tebwakyukamu? Bwakyukira ddala, nalwala n'okulwala, nalwala obulwadde bw'omutwe, nsaba buyambi. We butuukidde olwaliro ng'Ebijambiya bizembuuta okusitula enkundi mu tawuni kanso y'e Kyengera ekitabudde abantu abawangalira mu kitundu kino. Robert Walugembe nga yatwala ebyokwerinda ku kyalo Wakimese ng'ali wamu n'abatuuze obuzibu babutunuuliza poliisi gye balowooza nti tekoze kimala. Era nze mbategeeza mu ab'Ebijambiya ewaffe Wakimese ffe tuli bulindaala essaawa 24 bwe musalirayo mumanya. Bananga obubbi bususse ku kitundu kino batumenya buli kanako ibanda babimenya. Tuba tutya, tuba mu kutya tunnyuka obudde nga bukyali. Tawuni kanso y'e Kyengera erimu abantu abasoba mu mitwalo 50 ekirowoozesa abakulembeze abagitwala nti kyandibadde ekiseera kituufu okugifuula eggombolola kiyambeko okwongera okugiwa obukuumi obwetaagisa. Insecurity tegenda kukendeera unless when we become a municipality ne tufuna divisions ezigenda zivaako ne tubeera nga buli division naye egenze efuna poliisi ez'enjawulo okusinziira ku bungi bw'abantu, insecurity eyinza okuggwaawo. Mu kwogerako ne mmeeya w'ekitundu kino Mathias Walukagga ategeezezza nti obumenyi bw'amateeka ekikula kino kiva ku bbula lya mirimu mu bavubuka olwa KCCA okugoba abo abeera beetandikiddewo ekyokukola mu kibuga. Kati bonna abo ab'emize emibi bwe balemererwa wali e Kampala Capital City Authority atambuza bigere eddakiika 3 abali mu Kyengera Tawuni Council. Ekitundu kino eky'Ewakimese kirimu abantu abasoba mu mitwalo 2 n'ekitundu wabula ng'ekikwasa ennaku nti temuli ka poliisi positi konna. Poliisi ebali okumpi eri Kyengera era ng'ebeesudde kilomita 2 n'ekitundu. Abatuuze balowooza nti ekiseera gavumenti okulowooza ku ky'okubateera poliisi mu kitundu kyabwe. Batuwe ku poliisi wano ey'okumpi wetusobola okufuna obuddukiro. Oba tugisasulira tusolooze nga ssente zisagisusulira poliisi. Okunoonyereza terefayina kwekoze mu kitundu kino kwoleka obunafu bw'abatuuze eri ebyokwerinda byabwe kubanga bw'oba weetegereza bulungi osobola okulaba ennyumba ezitaliiko kufulu kyokka nga munda maduuka omuli n'ebyamaguzi byabwe. Ennyumba endala kufulu eziziriko nakyo kyoleka obunafu bw'abantu gw'ate oddira otya kufulu ey'omutwalo ogumu n'ogireka ekuma obukadde n'obukadde bwa ssente z'olina munda. Kale bino byonna binnyonnyola lwaki abamenyi b'amateeka banguyirwa okumenya ne batematema abantu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliraano Patrick Onyango atubuulidde ku nteekateeka poliisi zerina okumala b'Ebijambiya mu Kyengera. Omuduumizi wa poliisi wano mu Kampala n'Emirano amaze okulagirira DPC Wansanja atwala ekitundu ekyo abeere n'enkiiko ez'enjawulo eza security batule n'abatuuze banoge eddagala ngeri gye bateekwa okukumamu ki abantu. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, agesigika.